olunaku olwaleero naffe nga poliisi oli awo n'abatuuze mu kitundu ekyo baguddemu ekikangabwa ku ttemu eribaddewo ng'era njagala okukasa abaana babiri bafudde era basatu bakyali ku biwundu nga bagezaako okuba nti ne bajjanjabwa. Njege ne baddewo obudde bubadde bwa kumakya ssaawa nga 10 nga kigambibwa omukozi ow'awaka mu maka agasangibwa mu Kalungu-Bbunga gaba parish Makindye yawulidde emiranga egy'abaana engeri ye gy'asula nti asula mu boys quarter n'avaayo olwabadde okuyingira mu nnyumba n'asanga nga baana bawunye musaayi kutegeezaako bekikwatako ne basobola okujja nti baddusa abaana bano mu ddwaliro wabula ye omwana omu Kadija Daisy ye yafiiriddewo bamusanze mufu naye omulala Hawa Dalina w'emyaka 7 yanyusiddwa mu ddwaliro Ensanja naye yamaze nafa. Abalala abasatu abali mu myaka 13, 8 n'5 bakyali ku bisago by'amaanyi era tujja batwagulira ebizingako. Kitutegeddeko nti maama waabwe oba nnyina Namaye Doro ng'alina emyaka 43 kigambibwa okuba nti munnansi wa Kenya era ng'abadde abeera mu kitundu ekyo. Yabakakkanyeeko ng'abasanjaga ebiso naye n'agezaako okwejja mu bulamu bw'ensi wabula okusobodde omusanga ng'akyali mu bulamu era n'atwalibwa wano mu ddwaliro e Mulago gyali mukuumibwa poliisi nga bafuna obujjanjabi. So waliwo n'embeera endala ey'okuba nti agambibwa okuba nti yakutte peteroli n'agiyiwa ku mmotoka yabadde mu paakingi awo. Emmotoka ya kika kya Hayas era n'agikumako omuliro. So okunoonyereza kukyagenda mu maaso, tujja batwagulira ebisingako naye ku bye twakazuulako ebitono wategeeza okuba nti wabaddewo obutabanguko omugana amaka nga ge gaaviiriddeko omukyalo ono gezaako okutta abaana be n'okutta abalala naye n'agezaako okujja mu bulamu bw'ensi. So obutabanguko obubadde mu maka tujja kweyongera obunnyonnyola ennyo nga tumaze okufuna sitatimenti y'omwami naddala taata w'abaana bano era tujja batwawulira ebisingako abaana babwe. Waliwo gwe bayita Kadija Daisy yafiiriddewo nga wabeerawo omulala gwe bayita Hawa Dalina naye yafiiridde mu ddwaliro awo Simu. The police at Kabalagala is investigating the very unfortunate incident that occurred today early in the morning. We registered the incident at around 4. This is after the maid was staying in a home located in Kalungu-Bbunga, Gaba Parish in Makindye Division. Informed authorities of a suspected attack that led to the murder of one of the child in the family, while others were left with serious wounds, and that of a fire outbreak. The police responded at the scene and have since established the following facts. What we have ascertained is that the home belongs to one Dorothy Namayo, a 43-year-old Kenyan national, and the mother to the victims. The victims are 5, but 2 among the 5 are deceased as we speak. We have identified the deceased as Kadija Daisy, a 14-year-old, was allegedly stabbed and died instantly, and then a 7-year-old Dalina Hawa,
she had some life and was later on rushed to Zambia, but unfortunately didn't make it. What we know is that the mother is suspected to have stabbed her children and allegedly tried to commit suicide. So those are the facts we have right now. The allegation is there has been a domestic issue, domestic misunderstanding in this family between the husband and the wife. And it has been on for some time. It's very unfortunate that it is alleged that the woman decided to just wake up one morning and do this to the children and also try to commit suicide in the process. So this domestic dispute is suspected to have been the cause of this, but investigation will later on reveal what exactly could have led to this. But what we confirm is that Namayo Dorothy is alive, but receiving treatment, and she's under police guard as she receives this treatment on allegations of murder and attempted murder. Plus arson, the arson bit of it is that a vehicle that was parked in the compound, that is a Hayas, mainly commonly known as the Ron, was also set ablaze. The fire prevention and rescue services managed to put it out before it spread, and the investigation is ongoing. So we shall give you more details, but as of now, the suspicion of what could have caused this is allegations of as a result of a domestic dispute between her and the husband. So we are yet to interact with the husband, the father of the children, and understand further what exactly happened.